I'm thankful to the fans. They've made it possible. Mujeko Katonda kozi yali yakulembera ne bafani bambereddewo. So I'm very thankful. Buli muyimbi and sharing ze webale. Naba sharing ze nga show yabadde sold out already. Mwebale. Oloza tek. Apass. Oloza tek bagala kuswala. Osegeera. Mwebale butandika kuswala. Osose na walungi. Apass. Oloza tek sinzo kuleta na munji w'omuntu walanga nnyo oba music. Salanga nnyo. I feel like the fans are there never bagala show. Ne tugibakolera and it was nice. For me mbadde happy just okulaba audience ng'enyumirwa. Abantu nga bazze okitegeera mikwano gyange abayimbi abamu babaddemu okitegeera. So ebadde really nice and it's the first of a kind. Apass ndi upcoming artist kati tuuse mu Uganda. Kati yo standard kwenino tandi. Kati yo imagine standard kwentandi. As an upcoming. It took a time and you over-delivered. We came Sereno ogikubye. Apass era ne tulaba Apass tewabaddewo Sereno ogikubye tuzaako ki tugende Lugogo because kabadde katulaba kulaba kyali kitupapya maze emyaka 10 nga sikola show tugikola leero okitegeera lwaki tugikoze leero kozi tubadde tulaba nga kisaana okugikola leero so sisobola kugamba ngenda kukola show mangu mugenda kwanguwa nkole show kyenyinza okugamba njagala okuyimba njagala oyimbira abantu ate njagala sound nga ali steady sound okawulidde Bwe kirina okubeera okubanga byanjawulo. Omuzungu oyo yavuddewa. Mukwano gwange actually is my producer. Obanga otunudde mu nnyimba ezimu ankoledde oluyimba lwe bayita My Dream luli ku albamu yange y'abagonza ankoledde oluyimba lwe bayita President nalwo gyeruli so producer wange omuzungu oyo bw'olabye ate amanyi sound ate anjagaliza wayi yali mu sound check yali mu rehearsal zonna abadde mu rehearsal zonna okuva on 24th so kyekikulaga omuntu nti afaayo ku kintu kyakola kaya abadde mulwadde nga bajja ne bamukuba empiso nga yafunye typhoid n'abeera ng'asigala akola ku sound ng'ate mulwadde so ali very dedicated omusajja onjagala omwebaza Fenon I&M Bank, Bambereddewo, MTN for the ticketing, bakoze kinene nnyo. Oba okitegeera Abja, they came in last, but they came in great. Ne bansupportinga. Kizibu nnyo companies nyingi. Leero njagala zirabe nti kirungi nnyo okusupportinga omuyimbi. Muyinza okusalawo omuntu oba ne mulaba nti tasaana. Naye kati mujja genda omutuukako nga wabbeeyi. Oba okitegeera so musupporting omuntu ng'atandika oba okitegeera tolinda tekulaba nga ebintu bikubye nnyo ate oyagala okujja oba okitegeera so I pray more companies support artists that are putting up shows because kikulu nnyo maani okutuwa support eno show nayina oteekamu ezange era nga bw'owulidde ndi sponsor show nagyetandikira blood nentandika by paying Serena nze kennyini buli kimu nembeera nga nkisasula rehearsal zange zonna nenzisasulira okuva mu November okusobola opushinga sheno twakola rehearsal November ne tukola December paka ku birthday yange ne tukola rehearsals twamaliriza rehearsals ku Lwokubiri olwa weekend that means tufaayo music tulina omufaako bwe tumukwatanga ebintu by'omusannyo era byolaba biba byamusannyo olina kyoyogeddeko awo nti abasinga bye bategeka shows balina bye batunuuliranga okutunuulira stage yokka ne batatunuulira birala taata webale nnyo Amasanyalaze yagenda. olina kyogambye waneeno nti abasinga batunuulira nnyo okuzimba stage ne batafaayo ku bintu birala stage olina ogizimba because naye ekitiibwa kyo sirinyanze butayambala bulungi tugenda mukulekera ajje wano akole okitegeera nankya nandizayininga bulungi why because tufaayo twagala engoye zibeere nga ziri nice so Cool yazze n'akikola soundman wange yafudde Switzerland najja naye n'akola omulimu guys kyolina okumanya ebintu byonna byakuteeka nze mukulaba okwange ate oteekamu buli wamu teekamu mu marketing
teekamu mu quality y'ekintu ky'okola, teekamu mu stage yo n'amataala, naawe onyume ate oyimbe bulungi kyokka. Ate owunya bulungi, mpunya bulungi. Singa akawowo kabadde kayita mu ssimu mwandiwulidde obuwoomi bw'endimu. Bagamba nti waliyo big 3 naye waliwo big 1 and I'm very thankful. Walabye nti for the first time walabye nti Bobi yansupportinze ne Bebe bonna ne bagula ttebe. Kiraga nti tusobola okubeera nga tuli wamu. Osobola obeera nga gweoyagala salawo oli oba oyagala salawo oli, tulina okukipinga unity and respect. Ekintu kikulaga nti omuntu yenna asobola ogyeringa n'omuntu omulala. So we're very, very thankful that we're very thankful to Shiba. Abayimbi bonna bampushinze oba kitegera King Saha bonna bakikoze. Akasembayo kuba wange. Katubita ku musajja. Akasembayo kuba wange. Kyokoze wanene ku Serena. Kiraga ki eri abayimbi abayita aba generation yeno? Tewalina okibalaga because sagala kwesukkulumya ku bayimbi bannange. Njagala n'enkola omulimu gwange so si kujja kweragira ku bantu mugundi tewakikoze nze akikoze omutima guba mubi okitegeera so nze at least balabe kyenkoze maybe bwanga osobola okubaako kyoyize it's a good thing oba kitegeera because I just want to do music. Kino ekintu si kyakweragira ku bantu balala mbugundi togikolangako nze nagijjuzaago okitegeera tebimataringa ebyo ebintu byonna kimataringa is the music okitegeera sold out but that is for the fans. We are thankful but tetwagala yingira just one question. International artist. Every ayagala one international artist. Sola kwogera ku ragadi mu respectinga nga mukulu wange. Oyinza okuba nga tekoze bulungi naye ababa bazze baba banyumiddwa ragadi ya performinga bulungi kikintu abantu bakyerabira batunuulira nti abantu tebajjula oba kitegeera abantu bonna ne baba 10 oba 15 ne bajja mu shoyo baba bakwagala so twala ekyo okubiri ebintu by'okuteekawo embeera. One question. Yes, sir. Someone asked me why is it that Apass was 3 albums? Full 3 albums. I have 4 albums. 4. Actually, Douglas made a mistake. 4 albums. I dropped an album on my birthday. Yes, I saw it. But because Sina Lupush, Sina Jipush, they call Lumba. I saw So it. I performed final. What would it do that show? Or would it A? Or would it Pele? As a Nimba so Naziri called Bamiyan. Now, someone asked, why is it that with all the songs that you have, you prefer to bring us here, not taking us to Lugogo, where you would have gotten the numbers? First thing first, I wanted to do my first show. Nedda kozi kibadde tekyetaagisa it was Apass okwata shoyo abantu abatasobola kujja mu rehearsal batandika ogamba nze kyenkozeeko kimanyi naleese bensuubira nti beebo and that was it.